Olutalo lw'okufuna abakulembeze b'Akabondo ka Buganda mu Palament luzeemu era nga lusuubirwa okusalibwawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja. Ababaka bangi ku bano wabula tebabadde basanyufu n'ebirudde nga bigenda mu maaso mu kabondo kano era nga babitadde ku kulemererwa kw'obukulembeze obukadde. Kirabye emirundi egisinga nga ababaka bwe kituuka ku nsonga eza Buganda bazeepena, tebaagala kubeera komito. Naye naddala kino kyaliwo really okuva mu Palament naddala ng'eyo y'omusanvu 2025-26-2011 naye ezo kwe kiva ababaka naddala mu kiseera ekyo nga batwala nti nno Buganda ne gavumenti ya wakati ziri kumbiranye. Omubaka Mathias Mpuuga wabula yakakasiza nti ensonga eno egonjoola. Olukiiko lwa leero tusobodde okuwa ababaka ebiwandiiko ebyatusabibwa okujjako ekiwandiiko kimu ekyabadde kirina okuva eri mu executive eyavaako. Twategeezeddwa ssentebe n'abakiise abalala okuba nti abasinga abali ku executive ng'oggyeko omuntu omu bonna abaafuuka ba minisita babadde bize era twakitegedde ne tukkaanya mu buntu baweebwa obudde bwa sabbiiti 2 okumaliriza alipoota eyo. Yatusuubiziddwa tejja kubeewa bammemba mu sabbiiti 2. Kalomanyera yagwawo oluvannyuma lwa Minisiter Kiwanda Suubi okwongezayo ekisanja kye ky'obukulembeze ekintu ekyali ekikyamu mu mateeka agafuga Akabondo kano. Ensonga eno eruddewo ndowooza olw'obutakkaanya obwabeerawo okumala ebbanga mu kokasi Palament ey'omwenda. Kuba mu Palament ey'omwenda abakulembeze baalabika nga bali ku byabwe ne bakulembera bonna nga bali ku byabwe, n'olwekyo tewaabeerawo kukkaanya kimala ku nsonga nnyingi naddala ku agenda ki gye tuliko, biruubirirwa ki bye tuliko, enzirukanya y'ensimbi z'ekibiina. In fact abamu ne bajjamu n'ensimbi zaabwe ne bagamba yaffe tetujja contributinga ssente yonna mu kibiina kino, okugamba nga abangi tebategeera ki kye baliko, nga batuvuga buvuzi ku kigaali nga bw'olaba bwe bateeka ebintu ku kigaali ne bavuga ne batwala gye baagala. Akabondo kano akamanyiddwa nga Buganda Parliamentary Caucus kagenda kusinkana ng'ennaku z'omwezi 8 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omwenda okusobola okulonda n'okumalawo emirerembe gyonna egibagulumbya. Alipoota eno ekkuŋŋaanyiziddwa Aran Stabaruka ne Dan Lugemwa ku WBS Amasunsule.